po jako akawuwo okumenya amayumba ne bagula n'okerenke babatukuba kalifu omusimanyi. Bassentebe b'ebyalo abakola eggombolola y'e Gombe mu munisipa y'e Nansana bemulugunyiza eri poliisi ku ngeri gye bagana okubawa obutambi obukwatibwa ku kamera z'oku nguudo okusobola okuzuula obumenyi bw'amateeka. Security waffe ebadde etabuseemu emabega kaawe era okusingira ddala nga tulina ababbi ab'emmundu ababbira okulina na factories ez'Abachina ate nga weewuunye zikuumibwa bannaffe ab'emmundu era nga bamagye naye kyagenda mu maaso ne kinoonyerezebwako kati kyawumulamulamuuko naye nga kyaliwo embaga ne kitukanga nnyo. Mulimu ekiwamba abaana era bali ku mativi ndoza mwandaba waliwo omwana eyawambibwa unfortunately agenda okuzuulibwa nga asaddakiddwa. Bo bassentebe bano byonna okubituukako babadde mu lukiiko olw'okutema empenda ku butebe bayinza okulwanyisaamu obumenyi bw'amateeka ku byalo byabwe nga olukiiko luno lubadde lukubizibwa ssentebe w'eggombolola y'e Gombe Ronald Kasirivu Kabembura ng'olukiiko luno lwetabiddwamu n'abakulira poliisi ez'enjawulo mu bitundu bino. Bakwatagane n'abatuuze olukiiko olusookera ddala olw'abatuuze bonna babayite bakole bayiro ez'ekitundu. Fessawo 6 tewali yadde n'omu abeera akyatambula ebweru, tewali bbaala ebeera ekyali nzigule. Abakozesa namba plate zinamba ze bakozesa ne mu MTN ne bwogenda wa ne mu Airtel tezibeerayo, naye abantu abakola ebintu ebyo UCC bamanyi bulungi. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'e Gombe Aruna Kamya bategeeza ng'obubbi bwe bususse ennyo mu kitundu kyabwe ng'oluusi kiva ku bazadde abawagira abaana baabwe ng'ate babadde bazizza emisango. Ne bannanga obubbi kye buntabulidde ensolo tejja kujja ebbe muntu naye buli gwe tukwata nti mwana wa gundi, buli gwe tukwatako nti mwana wa gundi. Kati wane wange Gombe obubbi obw'ebika bwonna bunsobedde, ababbira ku masimu bayitiridde ebisolo ennyumba z'abantu bazimazeemu enkoko. Wano we basinzidde ku ssentebe bano ne bakubira bannaabwe omulanga okufuba okugula ziffirimbi nga nakyo bagamba nti kijja kuyambako mu kulwanyisa amateeka. Eggwanga lyonna firimbi eno bwe ngifuuwa nsubire eyinza okukwata amayumba agakwata mu mayumba nga 10. Kati ku mayumba ago 10 ngo abatuuze bonna bawulidde ssentebe firimbi egula sinyisa emitwalo 2 n'ekitundu eno gye mulaba kiba kyangu nnyo ebeera kyakwerinda. Omukyalo omugenzi wa retired major yakatufaako zaalulyo bamubbyeko enkoko 10 n'abalala onina wano ofisa wa poliisi afande Sevia babbye enkoko 12, ente kitalo, embuzi kitalo. Bano era baloopedde mmeeya amakolero agawandiisa abakozi okubakolera kyokka wayita akaseera katono abantu bano ne bagobwa nga bagamba nti nakyo kiviiriddeko abamu okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Naye mu bimu ku bye tusinza okunokolayo bwe bubbi obuli mu makampuni gano agazegameruka mu kitundu kyaffe nti gajja n'abantu bangi oluusi ne batabanjula ate oluusi ne batuuka ekiseera ne babagoba nga ate tebakyasobola kuddayo mu nkola ey'okunoonya emirimu batandika kumenya nakubba bantu. Ate ne tuzaako ababbi emitayimbwa ku makwadiwe ya wabweru n'ababbi abategula amasimu nga abakyala bafumba wabweru, ne tuzaako n'ababbi abamenya emisana nga abantu tebaliiwo. Kale okutwazaamu insecurity ebadde nene nnyo. Ssentebe Kasirifa ategeeza nga kamera bwe ziriwo okuyamba abantu singa wabeera waliwo obuzibu ng'anaasabye poliisi okulaba ng'ekwatagana bulungi nabo abeera baagala obutambi okuzuula abamenyi b'amateeka. Okwemulugunya ku bubbi ekyamazima reports tuzifunye okuva mu bassentebe baffe abeerosi naddala mu bifo ebirimu amakolero. Kineewuunyisa nti ebifo ebyo bikuumibwa ebitongole by'okwerinda bye tutwala nti bye bikyasinze okuba ebikugu mu ggwanga ate birina ne kameras. Yatwala poliisi e Matugga Thomas Arepa agambye nti bakyusizza abamagye abakuuma amakampuni okwewala obubbi bw'emmundu obadde bususse okumpi n'amakampuni ge bakuuma. Twavaayo ne solutions oba and that's why we are not registered in robbery there of late. Ensonga kimulaba nti wandaba okusibisa lyanyi mu nnaku zino. Naye ng'okusinga tulaba kibadde kiva okusinga obutakyusa ba OC ne bawangaala ebbanga eddene. OC n'abeeraawo emyezi 6 takyusibwa, abeera akolagana n'ababbi. Naye kati tuli yaddeko bagezezaako okukola transfers. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Emmotoka abasenze kuno okwange baagala na kudduka
babuuka ebikomero keerenkya ng'emmotoka esigadde Kawanga